widows ne bawufanya twakora partnership so tukora mbera chairman na mbera treasurer. This is Siraj. Siraj is working as a project manager. This one is a swipe. This one is a swipe. This one is a works as a mobilizer when there is anything taking place. So actually we work hand in hand and team in the team, and we are supporters of NRM actually, and we are supporting Muzei. We are going to be registered. But for us, we are still with Muzei. If Muzei says that move here, we shall move here. But now we are still one. We are with our Muzei. Have told us that you go to MK. Move. We are requesting to be independent. We feel like not working with the cooperative, and they know our reasons as why we are requesting so. We have got different challenges in Hoima, and we have nowhere to take those challenges. We would like to work as independent, and they know the reasons. Because we are sure we started as the way we are. That cooperative came in at the last hour, and they became the signatories of our money, whereby they misused it, and we feel we would have produced more maize than what is in the store as children of military combatants. That's why we are requesting this season our support to go on our account. We have our account. We are registered in all corners from the LC1 up to the Ministry of Defense offices. That is our humble request through you, Madam Commissioner. Thank you so much. Musana wa hati eibara neiraka ndi Tibulihwa Harriet Sali empaka boli ninyowe omujukumbya wa ekitebe kyetwe kya NRM omubunyoro sub-region omukuru abwire muno kwemera hano kubazaho nainywe omubiti nka 2 waito omugenyi waito omukuru nsemererwe muno naye kurola kiro kya hati kandi nyesimire kubangu okabaho mukama wange o ministry yetu ebye kwerinda hamu n'abanyamaha bahumwire n'abakyala babu n'abami babu webale kwijja nkokungambire I'll use Runyoro because I want these people at least to grasp whatever I'm saying right now. Obutuli hanu, I happen to be the patron of the young youth here that are gathered here. Obumpulire the Anet na gambangu bagonza kweyahura a cooperative babe betengereire bonka nanyowe nkomuntu ka patron wabo nkigondeze habwaki abana bano kiro kimu bakesorozaho baikara nk'abana babasajja n'abakazi abarwanirire ihanga lino abaroho abanyakuroho n'abataroho kurora ebintu byabazaire baabo ebigenderwa byabazaire baabo ebyabarwanisize rundi ebyabatwaire mu kisaka bagenzere nabyo mu maiso hanyuma y'okurora ngo abana bano barugiremu bakarugamu n'omutwe omukuru muno kando ogw'amaani na cooperative eri yaija yabeeteranizaho kikwisana nkakwokuzaala omwana iwe okamuleka okagenda n'obwolaba otagenzere baitu omuntu ondi akaija akagamba nti ate omanyire omwana onuleka mutwale iwe ndozera otamusobole kuno kandi anya kutwala omwana waawe tamanyira bwaki omuzaire tamanya n'omulingo wa muzaire takumanya nebikukwata ha mwana so oba kwani bagamba ngu bagonza kuba independent I also support them. Remember, I'm their patron. We have always moved together. Me wherever there is youth, that's where you always find me.
I'm standing here in very many nkugambire ndi mujugumbi ya mukuru kabandize agambire ndi wa ONC na ngwenyo ndi wa hona Bunyoro yona. I have mobilized for NRM in the Bunyoro sub-region since 2006 when I was still at the university up to today. So obunkubanyemerire hano nyowe mba muntu arubata na Bible yange kanje nkwenda ngyoleka abana bano. Bring my manifesto oro enu niyetaha Bible yange ebinyakuli munu itwena tukubyetegereza tinukwo abana bano nibyo twire nimbagambira kuhondera kitabe kya etabe ensobi kurorangwe bigambe ebinyakuli munu bikasengekebwa byatekebwa munu nuko tusobole kubirubatiraho nkabana n'abantu babulikiro itwena kurangu twahereza government yetu ya NRM twagitwaro maiso twayikiriza ebigendererwa byayo okuwena anyakwikiririza muri NRM enu niyo ekuba nka eBible ye omukitebe kyaye ekya NRM amakuru ebinyakuli munu byona tuine kubihondera ebinyakuli munu byona ebikuru tubantu gamba ngu ebikugenderwaho ebikuru ebinyakuli munu bitahanka bina akabandize mpayo kim. The four cores of our NRM party: patriotism, socio-economic transformation, democracy, na kiekin Pan-Africanism. So hati obutuli hano abana banu bakira kwebembeza ekigambo ekya patriotism. Abana banu bagonza ehanga lyabo n'ensi yabo. Amakuru ebinyakuli munu byona bakubikora bakubitekesa omunkora habwokuba tikiringwa bukwa bilyomu baitu nabonka abana bibakonyire obagamba ngu bakulima. They are really digging and they are working hard, and even after working as a group they also have their independent businesses or gardens or fields whereby they go and practice some other balima ebyokulya ebintu ebindi nebindi ebikusa kubahereza akasente. Abwire buno abaana banu tukugonza tubatekereho nursery beds z'omwana batandike kuba nabo nibalima omwanya bokuba omwani biro binu emyaka 2-3 oli akuba nasobola kungula omwani kandi omwani nikiye ekirime ekyasingire kutuhereza entahya eyamaani kukira ebirime ebindi byona. Ati bakugamba ebikyoli abwire buno ebikyoli wokubota birimire nkaitwa ababirima omubwingi toine kintu kyogenda kutunga mukingi muno tinukwo ego tuleke kwesiba kintu kimu bikyoli okwijja kulima ebikyoli na nyombi ne nolabine itwina tuke kubitunda bitudibideho tuleme kulola sente nyingiho kandi twine byetaago bingi nk'abantu tinukwo akatale kabule baitu kandi byebikyoli tubine baitu obola alime ekikyoli kyawe nka omwebembezi wehanga omulinga akutugambira ngubulomo itaka eryokaine eitaka eryo likozese nolikozesa omubuhikire lya bwalyo nuko lisobole kukugasira lita obola abakatugeze katulengesanizo inayika murundi 2 eyika 2 ezo zona otagenda okazikwata okazirundaho ebikyoli kuno kandi okwere n'okiwamu eyike akwote eyiko kateekawo emihogo kwote ndi okataha ebikyoli byawe kwote ndi okombekaho ekijuki enko kurunda ekente runda embuzi runda empunu kwote ndi okateekaho omwani gwawe tutyo abokuba ebyokulya ebyo byona tokwijja kubirya murundi gumu ebindi okwijja kuba n'obitunda ebindi n'okolaki nibyo n'olyaho then kuikala n'ekyokulya kyo murundi gumu okwijja kuikala obule n'akatale ora kitunda kuno kandi ebindi ebiwalimire hao noba nibisobola kurubata eyo niyo tukwijja kweta enkuraakurana omu bichweka byaitu. So waitu omugenyi omukulu maawo n'obugambo bukemu n'obwo ebikira obwingi ebyange mukubimanya kinuku alwebikira awo bimukumanya
tukwijja genda nabyo mu maiso twetegerezanga ine baitu habwire bunu nkwijja kusaba Mawu omugenyi waitu omukulu w'ekiro kya hati oije obalize emyenda yaitu eyakakumiro mwebale muno kumpuliriza eyaba veterans emyaka 5 egyo tetujja gitwala kitono nnyo kubanga wano mu Uganda business zifiira mu mwaka gumu abaana abasinga tulina child and infant mortality ku myaka 5 nolwekyo wano mu Uganda bw'osusa emyaka 5 ekyo tulina okukyebaliza Katonda tetujja kitwala nti we shall not take it for granted. Right association ene baddewo emyaka 5 tutebaza kubanga mubeeramu okuyomba kungi mubeeramu group bweziba zitandika mubeeramu group formation okuyomba okukola ki paka bwe kitereera kati myaka 5 tuli wano tuza okukuza emyaka 5 nolwekyo engeri mbaddewo mwami Kabandize emyaka 5 mujja kubeerawo emyaka emirala mingi muvudde ebuziba kati mutandise okulaba gye mulaga era ekyo tukyebaliza Katonda mu bbanga lino nga kyenalabye nti mukoze ebintu bingi nnyo nnyo ebyenkulaakulana mukoze ku potry mukoze ku mpunu mulunze embuzi mulimye ne kasooli mukoze ne liquid soap kansubire nti mutudde ne mutunula nti bino byonna tubikoze naye mu ngeri emu oba endala tukulaakulanye ng'abantu tukulaakulanye nga gurupu ne mutula ne mu reflecting ati byonna tubikoze naye tubikoze lwa kinyumu oba kiki kyeweegaseeko ng'omuntu obulamu bwo obwa bulijjo ekyo kibalekedde naye nga mulina okulaba nti byemukola byonna birina okulaba nti bikukulaakulanyanga gwe omuntu nga gwe ne mu makaago naye ne gurupu nekirala kyembeebazaako sipiika yayogedde wano ndoza ne community development officer nti mukolagana nnyo ne gavumenti kirungi nnyo okukola ne technical officers bano kubanga balina competences ne mulaba nti embuzi zammwe tezirwadde ne mufuna ne mu programu za gavumenti zonna ezigenda mu maaso si buli kimu titujja kukimalira mbuya siga nti embuya mbagobayo nedda kubanga wena amajja ajja kuba maze okubabuulira biki ebiri embuya biki bye tusobola okubayambako kubanga yensonga lwaki etuli nga waffe tetukitegeera ne tugamba katutambuza ekintu ekyo nolwekyo tulina legal aid clinic eyo legal aid clinic na bino byonna oba mwagala kukola biraamo mwagala kwega byonna byonna tubikola nga ba lawyers bwe bakola na bino bamwagala kukyusa amanya nga mumanya galina we gakyamira bino byonna bwogende wa lawyer byonna byonna tukola ki tubikola naye ate oluusi tukola ne camps nga zino ne tujja ne tubasomesa kubikwatagana n'amateeka byonna byonna lwekyo namwandu bw'obanga oli eyo ng'olemeddwa okufuna ebintu by'omwami wo ng'owazirwanako bawo nga yazirwanako komaweeka tujja kukola ki kuba tumanye ebintu by'abannamwandu n'ebyabaana basurvivors bwe tubayita basurvivors bonna bonna tulina ba lawyers ne tukitereeza byonna byonna ebyo naye nekirala twe tetugenderera kwawukanya family tutuula ne tukola alternative dispute resolution family ne zituulaawo ne ziteesa ne zimalako nga zikkiriziganyiza kubanga enkola kyetwagala si kwe kutekoonona family kati manyi mwagala nnyo okwogera ku ssaako yonna n'abakyali mu magye tulimye nnyo kasooli kubanga walisaba bekyatuukanga emmere nga terabika ne bagamba nti kakati abazirwanako n'amagye gennyini chief of production and welfare tulime emmere kasooli ne twayagala okuteekawo sako mu buli district kubanga tetusobola kuyamba muntu kinnoomu kubanga veteran mu Uganda balinganga mitwalo 200 bagata ne famire zaabwe tulinga mu milioni 2 tosobola kuyamba kinnoomu naye bwe tubeera mu sako tulina engeri yetusobola okukola ki okubayamba tukulaakulana twena awamu eno minisitule gye mulaba si yeyina ssente ekiri awo bwe tuli kati wano tetulina ssente zetugenda obbawa nti sako gindi tutuye ssente bweziti sako gindi tutuwe ssente bweziti no kyetukola naffe tugenda netukola oluganda nalwo luzibwadde tunoonya emikwano netukola linkages ne other institutions twafuna UN Women ya supporting groups zali 68
ezaba widows never orphans. Eyo yali linkage. Kati mwino food and feed waliwo problem madam gyayogeddeko nti twalina enjala mu ggwanga. Gavumenti negamba katuteekewo ssente abantu balime tufune emmere mu kasooli mu bijanjaalo mu sogamu ne soyabin n'ebijanjaalo. So mu ekyo minisitule nesalawo tibaveterani abakole ki bakibeeremu. Netugenda netusaba Ministry of Agriculture baveterani nebikola ki nebateekamu. Bwe tutuuse kati groups 37 zaka benefiting ameno program nga kwotadde ne Kakumiro. Obuzibu bwe tufuna 92 baali balwadde naye nga tebagenda kufa era bakyaliwo. Okay? Bakyaliwo. Abalala bagenda oluvannyuma ne bafuna obulwadde bw'ekikulu bw'ogenda eka olwala ofuna tugenda tukula tufune. Kaakati n'olw'ensonga ekyo tulina department ebudaabuda abantu naye nejjanjaba abantu. Sigamba kujjanjaba malaria ne worms obulwadde obw'amaanyiko. Naye ng'abantu abo tubajjanjabi kisooka ng'olina amenamba waliwo bano abalwero industries abalwero ministry abo Luwero Triangle abo bo tetubajjanjaba bagenda eri mu office of prime minister. Naye kakati ffe tukola ku bano abalina amenamba. Olina amenamba oba ng'oli nnamwandu oba omukyala ng'olina amenamba ng'omwami wo erinnya lyo yaliteekayo eriwa mu system. Omwami waba teyakuteekayo awo waliwo obuzibu kubanga abeera mukwano gwe. Naye omukyala bwe yaleka mu biwandiiko oyo tumulabirira. N'abaana bwe yaleka mu biwandiiko naye nga bali biro 21 years ate ng'abazadde yabazaala akyali mu magye. Abo babeera baana baffe. Kati abo mu byobujjanjabi buno kyalwadde tumukwasizaako. Kati yesebo abatasobola kufuluma ng'omwami wa Joyi ye tujja kutuukayo eka n'abalala be mwalese eka abatasobola kukola ki kujja wano tujja kubanoonya oba tujja kukunoonya. Okay?